Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Shafiki nga bulijjo. Ebbanga libadde ppanvu nga tubulanganye mbadde nnyina ebinkuttekuttemu naye nkomyewo tubeere nga tugenda mu maaso ne lesoni zaffe zino eno. So twakoma ku lesoni ya kusatu, twakoma ku text formatting nga tumaze olaba butya bwe tukyusa ebigambo byaffe ne bifaanana nga bwe tubyagala. Naye oba tonaba lesoni ez'essatu oba nga waziraba nga wandyetaaze okukola recap, badde nsaba oddeyo ziyitemu olyoke okomewo ku vidiyo eno tubeere nga tugenda mu maaso. Naye ng'olwali tugenda kutunula ku paragraph formatting, lesoni yaffe ey'okuna. Tugenda laba paragraph formatting kiki era butya bwe tuyinza ogikozesa nga tudiiringa ne Microsoft Word. Nga tunaba kugenda wala nnyo, ky'oyinza okunkolera eky'amaanyi kunnyamba n'onyiga like button wansi ku vidiyo eno, n'osubscribinga wamu n'okusharingako n'abalala, oboolyawo ffenna tubeere nga tukola ki nga tufunamu. Paragraph formatting kiki? For example, kansooke nfune wano paragraph emu gye tugenda okukozesa. Mu paragraph formatting tuyinamu alignment, tuyinamu line heights, tuyinamu background colors, tuyinamu lists, tuyinamu sorting, indenting n'ebirala, naye tugenda somako ebyo eby'amakulu for now. So tusooke tufuneyo ku wano paragraph. Twagamba nti oba oyagala ofuneyo paragraph gy'ogenda oddiringa nayo mu Microsoft Word, ojja wano n'otypinga ekigambo. Oyinza oba toyagala wandiika paragraph oluusi tolina bigambo, oyagalayo just ebigambo by'ogenda okukozesa awo ku practicingirako. Ojja n'owandiika equals, n'owandiika ekigambo lorem, n'osimbayo zino brackets ebbiri nga zeeclosinze, n'onyiga enter. Computer egenda kuwaayo zi paragraph z'ogenda oddiringa nazo mpola mpola nga tosoose kutayipinga bintu biki bingingi. Function endala gy'osobola okukozesa eno kansooke ngiggyewo. Oyinza okujja n'ogamba nti equals n'okozesa rand. Eno rand ekyamakulu ky'erina kyesinga ku eri gye tusoose okukozesa function nti yo we tuggulawo bracket yaffe n'esooka osobola otayipingamu ennamba. For example, oyinza oyagala paragraphs 2 ng'otayipingamu eyo number 2 ng'otekawo comma then ng'otayipinga ng'ogibuulira nti buli paragraph oyagala ebeere ne lines mmeka, ne sentences mmeka, nti sentences 3 era ng'okulozinga brackets zaffe ezo. Function eno gy'otegereza egamba equals rand n'ogulawo zino brackets n'otekamu ennamba esooka eragira computer ekuproducingire paragraphs 2. Eno ennamba ey'okubiri egamba nti buli paragraph ebeere ne lines mmeka, lines 3. Kakisinzira gwe ky'oba oyagala ky'oba okola ki, ky'oba ogenda oteekawo wakati mu bracket. Era tunyiga enter, computer etuwadde paragraphs 2, buli paragraph erina sentences mmeka, erina sentences 3. Katumaze okufuna paragraphs zaffe zetugenda oddiringa nazo. Jjukira tuli kusoma paragraph formatting. Luli twali tusoma text formatting, katugenda kutunulira butya bwe tudesigninga paragraph yaffe nga ye tukola ki, nga ye tubeera tugyagala. Okusookera ddala alignment kikulu nnyo nga tudiringa ne Microsoft Word oba tuwandiika biwandiiko oba oli kuwandiika CV, kyonna ky'obeera oli mu kukola. So ezimu ku concepts ez'amakulu ennyo ensonga ya alignment. Alignment etegeeza nti ebintu bino by'oli mu kutayipinga biri side ki. By default, we tugamba by default tutegeeza nti nga we kyajja, nga we kiri. For example, nti we tubadde tuwandiika paragraph zaffe zino ebbiri bazireese zeekubidde ku mukono guno ogwa kkono. Kyo kye bayita default, kwegamba ekintu mwe kiba kijjidde mu modi yakyo eri original. Kati by default alignment ya paragraphs ebeera ku left, ebeera yeekubidde eno ku kkono. Naye tusobola ogikyusa nga tukozesa zino buttons essatu. Eno etuyambako ebigambo n'ebeera ku left, era olaba yo already eri selected kubanga ebigambo already ebadde ku mukono gwa kkono oba ogwa left.
kati tuba twagala obbizza mu makkati tusooka ne tujja ne tuselectinga paragraph eno gye twagala okuzza mu makkati ne tugenda wano kweno button eri wano mu makkati ne tunyiga ojja laba nga paragraph yaffe ezzeewa ezze mu makkati eyo alignment gye bayita center eri ejjiddemu bagiyita default eno gye tutaddemu bagiyita center. Eyo paragraph yennyini tusobola ogiselectinga ne tugamba katugiteeke eno bwa ku mukono gwa ddyo naye tugireke tukozese kweno ey'owansi. Tugenda giselectinga bwe bati. Bwe tumala ogiselectinga tunyige kano eno era bw'oteekako mouse wadde tonnaba kunyiga walaba ka pop-up ke baleeta kagamba align right ng'onyiga ndowooza olaba nti paragraph eno yo yeekubidde eno ku mukono gwa left, eno yeekubidde mu makkati eyo waggulu, eno ey'owansi tugiyitadde nga yeekubidde ku mukono ogwa right, yeekubidde eno ku mukono ogwaki ogwa right, eno eri mu center. So zezo alignments esatu eziri major, eno eya left yo ejjiramu era n'eno oba oyagala ogizzaayo eddeyo mu left era ogiselectinga n'ojja wano n'ogamba nti left n'eddayo wa ku left. So basically ojja kujja opracticingemu alignments zino. Then waliwo alignment endala abantu tebatera nnyo gikozesa naye ng'ate nayo ya makulu nnyo erina webeera eyinza otugasiza. Yo kyetuyamba kansooke ngatte paragraphs zino bbiri efuuke paragraph emu tusobole okukiraba obulungi. Oba weetegereza kati wano right now tuli mu left alignment, oba weetegereza wano tuli mu left alignment. Naye watya jjukira mu eno left alignment oba weetegereza eno wano ku mukono gwa kkono ebigambo byonna biri ku layini emu we bati. Ennyukuta ezisembayo zonna ziri mu layini emu naye ate eno ku ddyo waliyo kwegamba tewali ku layini emu. Ate bwe tubeera mu right alignment right eno wabeera straight ate ng'eno yewatali straight. Bwe tubeera mu center side zonna yonna tewaba wali wenkanankana, tewabaayo wenkanankana side zonna. Naye adjust yo kyekola yeeno wano gye tugenda olaba bagiyita justify wadde mbadde ngiyisa adjust. Yo kyekola making sure nti eno wenkana n'eno yonna wali straight. Ekyakiivinga etya oba ekituukako etya eddira ebigambo bino n'ebyongeramu amabanga ne byesindika ne bisobola obbanga eno wali straight kandi eno wali straight mu paragraph yaffe. So tuselectinge tulabe naye weekola justify, maze oselectinga paragraph yaffe nga tujja tunyiga wano eno justify. Oba weetegereza right now paragraph yaffe ku mukono eno ogwa ddyo wali straight ne ku mukono ogwa kkono naye wali straight. So alignment yeeyo ojja kwongera okukola ki? Ojja kwongera okugyetegereza. Tugenda kuzzaako kye bayita line height. Line height etegeeza nti line zaffe zino eno zirina mabanga ki wakati waazo ng'ovudde ku line endala ogenda wansi ku line eddako, waliwo mabanga genkana ki? Tuselectinge paragraph yaffe eno gye tuyina, then tuba tugenda wano ka icon kano oba okalaba. Bu icon buno oba bukubuzaabuza okateekako mouse wadde tonnaba kakiriikinga kakuleetera kye kakola. So bwe tukiriikinga wano kagenda tuleetera options ez'enjawulo. Esooka yeeno esookera waddala waggulu 1.0 gy'okoma ozitambuza ndowooza oziraba zigenda zikulaga nti paragraph yaffe eno yeeyongera okukola ki? Okugaziwa. Oba oyagala mabanga we gatyo ng'oteekamu awo ng'okiriikinga 3 nga paragraph yo ebeera erimu amabanga bwe gati. Oyinza okugamba kino oyinza kyetaaga kikozesa ki? Weewali w'oyinza okukola ki? Okukyetaagisa. So basically tuddeyo nga gye tubadde, tetwetaagisa kuddayo ate kuselectinga, tunyiga bunyizi control Z n'ozzaayo mu style ebaddemu. Tunyiga bunyizi control Z, twabiraba mu lecture ezasookera ddala oba mu lesson zaffe ezaakola ki? Ezasookera ddala. So line height yeeyo tugisanga ku eno icon mu Microsoft Word. And then kye tugenda okuzzaako tukyali ku paragraph formatting. Paragraph so gikolako ebintu bingi.
kyetugenda okuzzaako background color. Paragraph eno nga woogiraba mwana ttu tusobola okugiwa background color. Bwe twali eri mu text formatting twalina ebigambo nga wonalaba kino ekigambo nti kitegeeza kampandiika ekigambo for example Mercedes oba spelling eya Rono. Ekigambo kino we tujja wano tukiselectinga ne tukikolako kye bayita text highlight. Ekigambo tuba tukiwadde background color gye bayita text highlight naye nga myufu. Ekigambo kyennyini ekyo we tujja ne tukiselectinga wano tukiwadde background color nga myufu naye ate tusobola okukiweera background color nga myufu naye nga ku mulundi guno tetuwadde kigambo kyo nga kyo background color, abala tuwadde paragraph yonna. Kati awo tuba tugenda wano eno kweno icon tuselectinge color gye twagala. For example tuddemu tuselectinge green. Ndozalaba green eno ekavalinze wano wonna mpaka eno document gyekola ki gyekoma. Kitegeeza nti obanga okozesezza background color nga ya paragraph ekavalinga wano wonna okuva document wetandikira mpaka weesembera. Naye okozesa text highlight obeera otagetinze ekyo ekigambo kyokka era awo wekiba kigenda okukola ki wekiba kigenda okukoma. Kati simanyi wano nkubuzaabuzizaamu naye tusooke tuveeyo tudde ku paragraph yaffe gye twacreatinze just manya akulaga. Paragraph eno tusobola ogiwa background color tugiselectinga tujja wano eno ne tuselectinga color gyetukola ki gye twagala ebeere ku paragraph yaffe. Kiraba? So tusobola n'obba ne paragraph yaffe endala. Ngenda kukolayo paragraph endala nga nkozesa lorem. Function yaffe ya lorem nakunnyonnyodde engeri gyekolamu etuyamba okugeneratinga content nga tetulina budde butyping nga twagala practicinga. So basically tuselectinge eno paragraph ey'okubiri tusobola ogiwayo color ya njawulo. Ntugamba eri esooka tugiwadde blue, eno ey'okubiri katugiwe yaki for example tugiwe yellow. So bwe kityo kibeera nti osobola okudesigninga ebintu byo ne bifaanana nga oyagala bikole ki bifaanane. So background color naye tugimaze tetugenda girwako. Kino kinawandiisa wano inline and block elements maze okinnyonnyola wali byenzigyewo we mbalagidde nti ekigambo nga tekimazeeyo paragraph yonna kibeera inline element naye ne tuba tulina ekigambo kimu ne tukiwa background color. Background color eyo neemalayo document yonna ate nga mulimu ekigambo kimu. Kitegeeza nti eyo ebeera block element emalayo line yonna. So right now tugenda kudda ku ze bayita list. List zino za mugaso nnyo era oba tomanyi zikozesa zibeera zikusanze mu Microsoft Word oba olina concept gy'omissinga nga y'amaanyi nnyo. For example tulikola shopping list yaffe. Tugambe tulikola shopping list tuzze wano tulina item esooka tugambe ntugenda gula food, clothes, bintu ki bye tugula ebirala, item 3, item 4 whatsoever. Bino ebintu bye tugenda okukola ki bye tugenda okugula eno shopping list. So tugenda kugula food, clothes tugule item 3 ne item 4. Oba obyetegereza tebifaanana bulungi. So kyetwetaagisa okukola tugenda kweyambisa lists okuba nga tubiteeka mu list era nga wogiwulira bibeere nga bifaanana bulungi. So basically tumala obiselectinga we bati tujja wano eno waggulu olaba buno bu icon bwa list babuyita bullets. Kale list zina types bbiri. Type esooka ze zino bullets, type ez'okubiri ze zino ennamba. Kansooke nkiwandiikako wano tukitegeere. Lists zina types bbiri. Type esooka we have what we call tulina ze tuyita bullets, tulina ze tuyita numbers. Zino bullets osobola ziyita
unordered lists ate zino eziri numbered osobola oziyita ordered lists. Byawukanirawa bullets zino baziyita unordered list lwaki zo tezibeera na order. For example, wetujja ntuselectinga list yaffe eno gye twakoze wano ne tujja wano ne tugiwa buno bu bullet bwe bati, ebintu tuba tubiselectinze wano tuba tubiwadde list nga bifaanana bulungi naye tebirina order. Kati suppose tulina ebintu ku item ebintu nga 10 byonna nga twakozesezza eno method bweti, wetuuka ne twagala okubibala tugenda kukozesa obudde bungi nga tuli mu kubala eno list kuva ku 1 mpaka tunatuuka ku 100%, oyinza n'okukolamu ensobi. So kati awo omugaso gwa ordered lists ogugiramu nti eri list yebeera ordered automatically. For example, tuyinza oba ne shopping list yaffe wano ey'okubiri tugituume shopping list 2 erina ki? Erina item 1, item 2, item 3, item 4. Erina zino items nnyo etuselectinga we bati ne tuziwa eno gye bayita ordered list, zigenda kugirako ennamba nti gye nkoma ogenda nga nzikirira nga mbaako bintu binyongera ku item bigenda bibala automatically. Kitegeeza nti ne wemba nnyina items enjagala nga mpitirivu tekigenda kunneetaagisa sooka kukola ki? Kuzibala. Ordered list erina weekozesebwa wangi. Suppose oli musomesa oliwandiika amannya g'abayizi togenda kwetaagisa ennamba ezo ziteekako manually oba ziba zirina kweteekako zokka automatically. Basically list zezo. Then waliwo kye tulina okutegeera ekirala ku list zino. Tusooke tuddeyo ku zino ze twasoose eza bullets ze bayita unordered lists. Unordered lists zino tezikozesa bullets buno bwokka buno bwe tulabye buno. Wetugenda wano eno li twakoonye bukoonyi wano naye waliwo kano ka caret akatunudde wansi okakoonamu ne kakuwa options endala no selecting oyagala list yo efaanana etya. So wetujja ntuselectinga wano we bati list yaffe ne tugenda ne tukakoonamu tuyinza ogikyusa enfaanana ne tugamba twagala bu bullet bubeere kassaako bwe kati nga kalimu space makati oba twagala bubeere bwa kabokisi buli wenkoonako ndowooza olaba wano wansi nti bikola ki? Bikyuka. Oba nti njagala kafaanane katya? Kafaanane bwe kati oba bwe kati oba bwe kati, kisinziira gwe ky'oba okola ki? Ky'oba oyagala. Kyekimu ne ku nnamba nazo tumale selecting eno numbered list yaffe naye tugikyuseemu. Si nti tuba tu ordering ebintu tukozesa nnamba zokka, oli ayinza ordering ebintu okubi orderinga like biteeka mu order. Bwe tuba tu ordering ebintu nga tubisengeka si nti tukozesa nnamba zokka, tusobola okukozesa ku letters oba ennyukuta, tusobola okukozesa Roman numerals n'ebintu ebiki ebirala. Era ne bwe tujja ntukona wano wansi ne tulaba tulinawo wano ennamba naye ku guno omulundi bazitaddeko ki? Bazitaddeko bracket mu maaso oba weetegereza wali content waffe bracket zeeyongeddeko. Then tulinawo wano Roman numerals, osobola oku list yo gikola ng'eri mu numerals, tusobola gikola ng'eri mu A, B, C, D mu eyo format ya alphabets. Formats nnyingi zonna bwe ziri kan selecting eno format ya ABCD nkulage. So wano tuba tulina ekintu kitwagala okwongerako n'ogenda we bati wano etandikira ku A mpaka ku M. Oba olina kyagala okwongerako n'ogenda mu maaso ereeta buleesi N. Buli wonyiga enter n'okkirira wansi egenda ekola ki? Ezongerako automatically. Oyinza okwebuuza letters zino zikoma ku Z we ziggwayo ekola etya? Tuzitayipinge ziggweyo kasita tuli ku W tutuuse ku Z. Kyekola otuuka ku Z ng'etandika okwongerako nti katuzeeyo E naye ku luno ereeta ebbiri negamba nti E. Okitegeera? Wotayipinga ekiddako ng'egamba BB like that. So buli kimu kibeera 100% automated. So list nazo sigenda zirwako nnyo, tugenda kutunulira ku kye bayita sorting. Okutegeera obulungi sorting, items zaffe wano kansooke nnyongereko item endala.
any word that starts with letter A, ngenda kwongerako ne any word that starts with letter B, tekeko ne any word that starts with letter Z ku item zaffe. Bino ebiri wano waggulu kansooke mbijjewo, tetukyabyetaaga nnyo. So list yaffe eno oba ogyetegerezza, ennyukuta zino mulimu F, mulimu C, mulimu I, mulimu E, tebiri mu order. Ennyukuta zino ezisooka teziri mu order. Kati okusootinga obeera oli kuwulagira kompyuta ekole etya nti ebigambo bino bisengeke naye ng'obisengekedde mu alphabetical order. Bisengekere mu alphabetical order nti bwe kiba nga ekigambo kitandikizaako leeta A kyekiba kisooka waggulu, bwe kiba kitandikizaako leeta B bigenda byegobereganawo bityo. Kitegeeza nti ebigambo ebiri mu nnyukuta ezisembayo nga W, Y, Z bye bigenda osemba wansi. So tumala oselectinga eno list yaffe, shopping list, ne tujja wano tugenda wano tugenda ku kye bayita sort, ne tukoonawo ne baleeta akabokisi kano. Akabokisi kano we kajja ng'ogenda wano olina making sure nti waliwo ascending, oba oyagala bitandikire ku A, oba oyagala bitandikire ku Z, oba bitandikire ku nnyukuta esinga okubeera ewala nga byambuka, then okozesa descending. So bwe tumala okunyiga sort gundi eyo ne tujja approvinga wano, oba weetegereza ebigambo bino ojja laba nga A yesooka, B, C ne kuddako F, I mpaka ku Z. Tegeeza nti ebigambo babeera babyorganizinze mu alphabetical order. Tuddemu tubiselectinge, tudde wano ku sort, naye ku luno tugenda bikyusa bidde mu descending order. Ojja laba nga eno Z yegenda osooka waggulu, eno A esembeyo wansi. Okiraba ndowooza? Okay, nga babikyusizaawo. So ndowooza sort terina nnyo buzibu, just gipracticinga. Then ekisemba kye tugenda otunulako indenting kitegeeza addingawo space before a paragraph. Nga onalaba wano tukozesa tab button, onyiga tab neba ng'ekuwaawo ng'ekuwaawo space. Oyinza oba olina paragraph gy'oli mu kutayipinga, naye nga mu kutayipinga paragraph eyo oyagalawo space wano esooka. Alternatively osobola okujja n'okozesa space button n'onyiga emirundi gy'oyagala, for example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naye kati buli paragraph gy'onaaba otayipinga ng'onyiga space egyo emirundi gyonna kiba tekigenda kukola nnyo makulu. Kitegeeza nti ojja tuuka ekiseera weerabire n'emirundi gye watayipinze ku paragraph eyasoose, ate na wano oyagala otayipinge nga gyenkana, oyinza obutasobola bipimisa maaso. Naye wano eno onyiga omulundi gumu tab, paragraph neyekola ki, nebeera ng'etuwa ki, tab button netuwa indentation eno omulundi gumu. Tujja soma mu lesson z'omu maaso ebirala ebikwatagana ku indentation, naye kano ka bonus nawo kankakwongera akasembayo nti mu bye tusobola okukola ku paragraph tusobola ogiwa kye tuyita border. Kamala selectinga paragraph eno malo gijjako background color gyeyina. Kangiselectinge, tumala ogiselectinga ojja wano eno borders n'onyiga kano akakirira wansi n'ogenda n'ogamba nti all borders oba n'ogamba outside borders. Actually no alternative yesinga ya outside border, oba oligigamba nti paragraph giteekeko border wabbali waayo wonna wonna. Olugikoonako bulungi paragraph yaffe ogiraba bulungi eri mu kabokisi, naye nga si kabokisi wabula eyo ki border. So lesson yaffe yaleero ekomye awo. Teweerabira okusubscribinga, sharinga
likinga video eno kituyambako tupushinga ne tugendera ddala wala ku YouTube n'abalala ne bongera okuganyulwa YouTube channel yaffe. Amannya asigadde nze Shafik, tusisinkane mu lesoni egenda okuddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.